This is Ground Media UG. Kakati ekyo ensonga y'ettaka eriwo eyinza okuba nga eri ku butaka waffe emaziba nti abantu baatunda ettaka ly'obutaka kumpi kwagala kulimalawo ne wabawo mwannyinaffe yalinunula mwannyinaze yalina okufa yafa n'anunulako ekitundu. Kakati oli ne bw'aba alowooza nti jjajja abadde akyalondera ettaka eryo n'omutta oba tojjeewo ekyo era sirowooza nti yamusse kubanga lyakika. Bw'oba oliranga Bbosa ate ne Ssemukasa waali n'omuntu omulala waali era tewaliwo kabonero konna kalaga nti alina obuzibu n'ettaka eryo naye ng'omuntu talina dispute ya ttaka wantu wonna. Ebyo ebintu abadde abyewala nnyo. Ebintu bingi tubali twogera ne mulowooza katubiteekeko ekifuba tulabe nga biggwa ng'agamba Katonda ali naffe ebyo bijja kuggwa abajja bakwatako katubasabire eyo ebadde enkola ye. Abaana bange ne mukyala wange okusooka nsaasira nnyo omukyala. Ekintu kyatuuseeko kizibu nnyo ng'oli mu mmotoka n'omwami waavuga otudde wano mutuusa awaka kubanga omukazi njogedde naye n'aŋŋamba abantu baabalabye omuwala gwe babadde n'emmuluka yasuusa obbalaba n'agamba jjajja bano emmundu bazisabira mu bisawo balinaayina nazo olina n'ajja abayise ye yennyini n'amugamba nti katubaviire bayitewo kasita tutuuse bamukiise bukiise ne basikayo emmundu n'awanika emikono mu bbanga ndowooza nga abagamba oba mwine kyemugamba ndowooza dde abayita babbi ba bulijjo bamukuba amasasi ne bajja bakakasa nti afudde ne bagenda. Naye nkugamba ebyo byonna byakoleddwa nga mukyala we atudde mu chair ntebe eddiidebba nalaba omwami we ng'assa omukka ogwaki w'enkomerero. N'olwekyo bantu bensinga okukubagiza n'okusaasira mukazi waffe awagadde n'omwami we bakoze bonna batambula ku makya bonna bakadde akawungezi bonna balinnya ennyonyi bonna we batebadde baluka ofiisi y'omukyala eri wano ey'omwami eri wali mirimu gyabwe musaasira nnyo. Ekyokubiri abaana balina obulumi bungi mbadde njogera nabo balina obulumi bungi naye ekirungi kitaabwe abakuliza mu musingi gwa ddiini abakuliza mu musingi gwa Katonda. Ffe nga family tetuli exceptional era siffe tugenda okusobola okufuna miracle emu gye twafunye nti ffe tusoose okubaako abatta omuntu waffe ne bakwatibwa masezi ne zituyamba ne zittako n'omulala ne zimunyweza mu bantu bonna abatemuddwa Uganda. Naye tetugenda kubeera exceptional banjawulo nnyo tulina ekyenjawulo kye tusuubira ku bantu ab'amannya abangi abattiddwa Uganda. Lipooti n'olwayo tezikolanga ki tezifuluma. Naye tetuyinza ganda poliisi kukola byekola naye sibiina amakulu gonna gembikola ki. Ekyo abaana bange mbagamba beekwase Katonda bagume. Ekirungi babanga abalese bonna basusiza emyaka 18 ate n'emirimu bakoze bakola naye obutaswaza linnya lye bagume bakole babeerewo nga ye bwe yakuuma erinnya lya kitaffe gwe yasikira. Si kyentegeeza enoonyereza naye nkugambye gweoli munnamawulire kasooka banoonyeza eripooti yali efulumye kazibe abajaasi abakulu bangate alondanya Kayimba baani bonna babakozeeko kunoonyereza naye tewali na kimu kyali kikoze eki. So sisuubira nti okunoonyereza ku mukulu wange kulina kwe kinaaleeta. Tujja kukwasa Katonda nga Katonda bwe yakikoze nti awamukubya amasasi omu mu fomula ali ku kitanda bw'onaabawo Katonda kyanaatuyamba asinga poliisi byekola. Tentative tusuubira kuziika lwakuna naye kyenjawulo otegeere nti omukolo si gwa family mwetuli ekikamu ekiri ate n'Obuganda institution y'Emmengo naye mweri nnyo kubanga nga bw'omanyi Obuganda nti abakulu b'ebika be bantu abasembayo kuba next ku kabaka so si bano bakatikkiro abantu bali next ku kabaka ku Buganda bakulu babika. So tentative ffenna tuba tujakkaanya tuyinza okuziika ku Lwokuna naye kitwale nga bwe ngambye ti tentative ebinaddirira budde obunaazibira kubanga olukiiko lwenvaamu ate ndese waliwo olugendamu olulala wakati w'abakulu b'ebika ne Katikkiro w'ekika ky'Endiga okufainalayizinga then ekyo bwe kinaabaawo family kitwali tulowooza eky'Olwokuna n'abakulu b'Endiga kibalowooza then tulinda ekiva Emmengo naye yabadde suggestinga the same day ebisigaddewo. Mannange baganda abakulu b'ekika ky'Endiga jatugume mama tukubye omuggo jajja abaganda baga nti akendo wekawomeseza amazzi wekatikira jajja abadde atandise okukolera ddala emirimu gye egy'ekika ateekamu kati yadde atandise okulambula
abamasiga bonna gye yasookedde abantu yabasanze bangi badde bamuwadde courage badde agenda kulambula amasiga amala n'agenda naye tugume ate tugumire ku nnono y'ekika kyaffe mukama omulungi eyatuwa ono ajja kutuwa lwomu omulala ate naye tumuwagire nga tuwagira ono ate negayirira ab'endiga tebazanyisa omuntu yenna ayagala okuzanyira ku nnono yaffe omuntu yenna ayagala okukyusa ennono yaffe nga yeyagaliza ebibye ffenna tumufrontinge mu ngeri esingayo okuba enkambwe omukama abakuumye kitalo mukwano kitalo nnyo yajjanga abadde tannakwambula Bbosa waliwo ko okuyombagana n'omuntu konna kuyaganamu n'omuntu okubaddewo ekyo ekibuuzo kizibu kubanga abadde musajja mukulu ng'alina amaka ge nze mukulu wange naye alina amaka ge alina bizinensi ze akola mirimu gye bw'aba takuwudde ennaku ensowaganye naye toyinza kukimanya naye nga kyemmanyi nti ayinza obutabaayo kubanga mulabidde ebbanga abadde ansingako naye namulaba nga yakava mu ssomero nemulaba nga atandika okukola nemulaba nga awasa mukyala waffe mbadde ku mukwano gwe nga muli kumpi naye buli amumanyi agenda kukuga nti ayinza okuba nga talina muntu gwe yali asowaganye naye oba okuyombako yafuna omukisa nti yalokoka akyali mwana muto n'akula nga mulokole nga musajja mwegendereza ate ne mukazi w'omu so okujjamu ng'eriyo by'omunda naye toyinza kumanya muntu wakwanaganye naye era nze omuntu gwe nali mpuliddeko nti alina obutakkaanya naye eyamutwala mu mbuga ng'amuvunaana obukulu bw'ekika ate oyo yalinga atavunaana naye yali avunaana ffe ng'ekika kubanga omutaka lw'omu ekiseera yeeteekako ettaka lw'omu ekika kyekimukola ki ekimuteekako kuba ffe mu kika ky'endiga tulina amasigaana agali obwa lw'omwa naye ku luno essiga lyaffe lyabadde akuli erya namusota era yina okuvaamu lw'omwa era nitugenda tumulonda tumwendoosinga okubeera lw'omwa mu kamyufu ako nze nalimu naye n'omuntu omulala omu naye ffenna nitugamba katuwe mukulu waffe abeere lw'omwa nyinza okukuga nti is the most humblest njogere Luganda nti ye musajja omwetowaze atabeerangawo era amanyi speeches ezize abadde ayogera ebigambo by'ekika bisatu bannange mwegatte ab'endiga tubeerewamu biki n'abalifaalinga ku bayibuli katonda abaagala mubeere bakisa mwagale bannammwe bwe bulamu bwe bwonna kubanga wano wano we bamuzaala we yazaalibwa wano we yava okusoma wano waakulidde wano waazimbye amaka ge ate era kulungujja kwe bamuttidde so abadde ava kuno ng'agenda bweru kusuubula naye sibulirangayo muntu agamba nti Bbosa yanyeezezza so era nasuze mugeraageranya sala kukwama nti mbadde ngeraageranya ebisaana kuwogerwa ku lwa kika abadde omusajja omutabaganya omusajja agezaako okukola nti buli kiseera wabeerawo harmony omusajja yadde ayagala ennyo obwakabaka bwe ffe ng'abendiga twasooka nitutya nga tulowooza nti mukulu waffe gwe tutte ku bwalw'omu okubaira omulokole ayinza obutayagala naye tewali wabadde Ssaabasajja nga taliiwo tewali wadde enteekateeka za bwakabaka nga taziriimu tewali wabeera nteekateeka za kika nga taziriimu ate ng'akozesa okwagala ate ng'ateekamu kubanga bumanyi nti ebika tebirina nsawo tebisolooza musolo bikola ki naye abadde ateekamu buli kimu okukola nti ekika ky'endiga kikola ki kitambula oyo lw'omwa tufiiriddwa omusajja gw'olabirako kalakita y'Abaganda empisa z'Abaganda zennyini entuufu kakati ekyo ensonga y'ettaka eriwo eyinza okuba nga eri ku butaka waffe emaziba nti abantu baatunda ettaka ly'obutaka kumpi kwagala kulimalawo ne wabawo mwannyinaffe yalinunula mwannyinaze yalina okufa yafa n'anunulako ekitundu kakati oli ne bw'aba alowooza nti jjajja abadde akyalondeera ettaka eryo n'omutta oba tojjeewo ekyo era silowooza nti yamusse kubanga lyakika bw'oba oliranga Bbosa ate ne Ssemukasa waali n'omuntu omulala waali era tewaliwo kabonero konna kalaga nti alina obuzibu n'ettaka eryo ate naye ng'omuntu talina dispute ya ttaka wantu wonna ebyo ebintu abadde abyewala nnyo
ebintu bingi twali twogera ne mulowooza katubiteekeko ekifuba tulabe nga biggwa ng'agamba katonda ali naffe ebyo bijja kuggwa abajja bakwatako katubasabire eyo ebadde enkola ye